ku mugenzi eulogize him for seconds then tugende ku nsonga ya court martial. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Kati ku byasegirinya tuli mu conflict. Nibanduliiso olutalo, but conflict gye tulimu is very expensive. Okubagana ogafa wali wano ba Uganda. Okay. Yes. Bino mukulu munyaga yabadde yeewaanira mulaba tusindika ebigaali tugira struggle. Yes, it's there but it's very expensive. Mwendo gwa waggulu nnyo. Why? Because erya bulamu. Singa bibadde bya kumenya mukono mbaale batebya bisuka dda eri mu kumenya bulamu. Ekyokubiri abenganga the occupation ne mundu tewali bukulembeze nga bwolaba mukulu Museveni be yali ayina eruweero ng'akwatagana n'Obote waliwo bye yakomyawo nga balamu. Why? Because baali bayina obukulembeze. Kakati wano problem tewali bukulembeze. Kyolala yagambye nti balina wali omulambo baguli ku party headquarter bataddeko enku katoyinza okusanga nga n'okunywa amazzi banywanga abaleetera n'emmere ali omu. Ekyo kanjja kukirekeraawo. Nga tukirekeraawo kitegeeza tebalina kunywa mazzi, tebalina kulya mmere because omulambo guli awo. Kasita bw'olaba omulambo ng'oli afudde nga tonaba kubitegeera naye ng'ate waliwo bigambo byoyogera ng'oli mu lutalo nawe ng'olutalo olutegeera kuba amazima bagamanyi waliwo byotakola. Kati nante akadde katono. Court martial. Now ekirala nali Kadugala, nasomesa Kadugala secondary school. Yes, I was a teacher Kadugala secondary school. That time ngambera Matanga. Butende primary school, so ngambuga Kagali ningende Kadugala ngankola yecheyo. So I know that terrain very well. Kati eyo Masaka Segirinya ono jabadaga nti atuyisanga mu bukubo yakolanga intelligence n'ebirala gye batematema abantu n'ebijambia. Now you have one complainant ate is the head of state nagamba abatematema abantu n'ebijambia abantu bandi omukwaba yabakulembera is Segirinya. Teyakoma n'okumukwata n'amukwata wano mwogedde oluzungu mugize naye nkimanyi gwe. But mu biseera ebyo yawana statement n'agamba they are not one with the insurgents, with the rebels. But they are essentially the same. Somanyi bwawula speech ya mukulu Museveni. Abo they are not one with ADF, with those rebel groups, but they are essentially the same. Mukulu Museveni nga yakakimala bwati abakulembera kata akulembedde funeral leader waabwe n'abeera ku Mwanga Kivumbi. I was there. Butambala. Nagamba mwalabye tewali muzira nga Jamiru mukulu. Ono nga yakakyogera that they are essentially the same. Nagamba lwakubanti jali teyakigusa bulungi naye ffenna tuli omu. So mukulu Busulwa waliwo jambia zatta abantu and this one. So kakati nze agoberera ensonga njagala kulaba oba there is a clear pathway: arrest, prison, hospital, grave. Nze kati mpandiika ninzo owokubiri bunaye wanaatambula bwati obeera owokusatu then omulego nti now I think the thing is clear. But at least kati that record is there. Now bwogenda ku lawyer yagambye lawyer waabwe yasoose naye yanywa naga nze lawyer waabwe Segirinya ne Besigye oyo mu kooti gye tuli eyo Makendi tetugenze kuwoza tugenze kwekaarakaasa ate tetugenda kwekaarakaasiza wabweru katawo tufunye omukisa ebyokwekaarakaasiza ku makubo naki baina kuwakanyiza wali yakwekaarakaasa
akozesa n'oluganda sitawaali wano ate iye gweddamu to demonstrate. Okay, go right ahead. nze mbadde mpulira eri makenjero tugenzeyo kuwoza